Yadenga msajja wattu yasazeewo kuba nti yali asazeewo kuba nti yesimbawo okuba mu y'abakibuga Kampala getofuna kuva mu meeting gye babaddemu. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Joseph Gadimba Mayanja aka Jose Chameleone ayinza okuba nti agenda kuba nti akansolingibwamu akujja kuba meya bw'atyo agende eri Emityana mpola mpola. Tukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Kigera Mukamuli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso the number one rich boy Maxude Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga ate gwe atanaba kuba nti osubscribinga nga makyesero obere nti osubscribinga then tutambule ffenna mpola mpola wekumire mu systems za Uganda mu Kamoli ate nga wekumire mu kumanya n'okuba nti ofuna amawulire agagwawo mu Uganda agafa mu entertainment ne current affairs mpola mpola wano tukuleetera nga tetukuteemu yadde okwekubira selisono lwekyo ensonga lwaki mutufuula nambe mu training mu Uganda. Now waliwo olukiiko olwatudde olwa people power nga bakubaganya ebirowoozo ani agenda okuba nti yesimbawo kuba meya bw'ekibuga Kampala era Jose Chameleone ayimiriddewa mu kuba nti ajja ku bukulembeze bw'ekibuga Kampala oba buyinza okubuyita Lord Mayor ng'abasinga bwe mukiyita. Ekifo kino currently akirimu bamuyita Salongo Elias Lukwago ate nga Lukwago naye alaga nti ayagala komawo. Tufunayo musajja mukulu Latifu Sebagala ngono wa DP era musajja mukulu ono not DP but wa FDC era nga musajja mukulu ono naye yavuddeyo negata ku kisinde kya people power era nga naye ajja ku system yemu oba ajja mu kifo kyekimu eky'obulodi bwa kibuga Kampala. Wano nno ensiike eba erimu abantu basatu abakabi kugata ne muna NRM ate nga naye muyimbi amanyikiddwa nga Daniel Kazibwe aka Daniel Ragadi Gidigida naye ayagala kuba nti yesimbawo ku bukulembeze bw'ekibuga Kampala oba ku bwaloni meya mu kibuga Kampala naye nga ate Jose Chameleone abadde ayisemu mpolampola nga atandika kampeni ze bambi webaka era nga mpolampola yes n'aba nti ajja naye nga ate mukuba nti batuulamu n'okuba nti bakuba tooki omukulembeze wa people power amanyikiddwa nga Bad Bobi Wine cabinet yonna Jose Chameleone n'abasigaddewo bagambye nti Jose Chameleone oba oliawo ajira okuba nti alindako okuba nti yesimba ku bukulembeze bw'ekibuga Kampala oba oliawo bawe omukisa abantu balala basobola okuba nti besimbawo Jose Chameleone abeere nga ajja kuba MP asobola okuba nti yasavinga Uganda namba Source Justice kibuga kitono nga bagamba nti Jose Chameleone alina amaanyi agasobola okuba nti eddoboozi ye liwulikira mu Parliament ya Uganda n'aba nti asavinga bana Uganda bonna other than okuba nti asavinga just kibuga ekimu era nga basabye Jose Chameleone nabwe kityo abeere nti ajja kuba MP era nga ekitundu kibamusaliddewo kuba nti ajja kuba mugambye nti Jose Chameleone waayi endaba ewaffe Gomba oba Mityana wali Sovereign so oli waddemu okuba nti ojja kuba MP okikirire ng'oyita mu bukiise bw'Emityana then okujja mu Parliament otandika okuba nti okubaganya ebirowoozo nga muno bwe yakola Bobi Wine. Tujjukire nti Bobi Wine mukuba nti okujja kwesimbawo kuba president yasooka kuba nti contestinga kuba MP bwa Kyadondo East bwatyo n'awangulira nga Bobi Wine yakubira ddala musajja mukulu amanyikiddwa nga Katinti ati yamuleka ku ttaka. Omusajja oyo yali ayiseemu naye bamubenome y'ekigulu banyina okuba nti bamutwala mu kooti nga bamulanga okuba nti yakwata mu kalulu so n'olwekyo sisimu ezikyuka mpolampola Katinti bamujja mu Parliament ne baba nti balina okuba nti baddawo okuba nti yesimba ku kalulu then Bobi Wine awulira ajja n'atandika okuba nti atagaza okubatagaza n'abatagaza n'abakuba KO n'aba nti bamugoba oba n'aba nti abagoba mu kifo ekyo era Bobi Wine bwe yatuuka mu Parliament bw'ati yatandikira ku tteeka erimanyikiddwa nga togikwatako. Wano nno abantu abasinga baali balowooza nti oba Bobi Wine bwali muyimbi mujega yalaga amanyi ge mpolampola era nga ku togikwatako yatandika okuba nti ebuildinga political ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine mpolampola. Bobi Wine mukuvaawo yafuna amanyi mu Parliament era kwe kutandika ekisinde ekimanyikiddwa nga people power kyegattibwako ba Asman Basalirwa era nga by elections zaali nyingi mu biseera ebyo Bujiri Arua ne bisigaddewo Bobi Wine nga byonna abiwangula then musaga ye Arua ye yali political seed ya Bobi Wine okuba nti Uganda emumatira uno bamukwata bamunyiga amade nakubwa
bwatyo bwe yagenda mu America okuba nti ajjanjaba ya meeting abantu ab'enjawulo n'okuba nti alabikira ku mikutu egya BBC Al Jazeera n'esigaddewo n'aba nti afuna ffe mu politics. So n'olwekyo Bobby yali nsigo ya Parliament. N'olwekyo Jose Chameleone naye bagala kuba nti bamukola oba bamubuildinga mu system yemu nti bw'ajja kubwa meya tajja anaaba afudde mpolampola because anaaba asavinga ekibuga Kampala ekijjudde emivuyo n'okuba nti tasalawo nti obuyinza buli mu ngalo z'abantu abamu. So n'olwekyo Bobi Wine amuwadde amagezi musajja mukulu abeere nti ajja kuba MP bw'emityana era Bobby nabwe kityo ali mu system yes like Jose Chameleone ali mu system za kujja kuba MP mpolampola wano n'emityana. Jose Chameleone bwajja zake jali yomu kuba darling abasobola ab'emityana ate yomu kuba darling abantu be bawulirikagamu era nga yomu kuba darling ba people power bazaki yakubibwa ne Bobi Wine mwalwa saga era nga naye yatulugunyizibwa. So Jose Chameleone naye bwagenda ku people power ne bagabana mu Mityana East Mityana West of course musajja ono asuubira okuba nti awangula era ajja kuba nti yegatta ku parliament wano no parliament ya Uganda enaaba efunye omusajja enjasa biggu abantu ayogera abantu ne bamubulizamu Jose Chameleone kiriza obagana y'omu ku basajja abakyasinze okuba nti balina amaanyi mu Uganda nga ojeko Besigye ne Museveni oba oliawo ne Bobi Wine. Jose Chameleone awo yaddawo kubeera famous n'okubeera n'amaanyi mu Uganda kikiriza oba kigaane gwe akiwakana genda ku mizaani opime gwe boosuubira okuba nti basinga Jose Chameleone bateeke ku mizaani yemu bagambe mutala ge Uganda ojja kakasa Jose Chameleone yani. So n'olwekyo baagala amaanyi ge n'ebirowoozo bye n'obuvumu bwe abutwale mu parliament abeere nga akikirira Uganda yonna dani okubeera mu sekta emu etalina buweereza. Simanyi oba bakikiriza oba teyakikiriza byebyo erife wa Jose Chameleone ne Bobi Wine. Webale kuba nti otambula naffe subscribe gwe atanaba kuba nti osubscribinga ate olibaddemu kuba nti oleka opinion yo mu comment section. Bampita Ntambi Jimso. Bye bye.